Kantu katandikira eno bro. Executive Media. Focus. Innovate. Succeed. Omwami omusavingako kuki? Ku mberenge. Be unique in your marriage. Si buli ssaawa nti ttooke. Wa musajja mberenge kyamisana. Tozimwa kyamisana. Kakati bw'otuuka komba ku mberenge. Ngaye komba ku mberenge. Agikombyeko. Be unique. Ategedde. Asobola ziteeka ku lulimi n'omukazi gye ku lulimi. Kasita olulimi obanga olusenya. Nakola wano emikwano. Emikwano gyange gitandikira ku battooyi. Eri waggulu mu basembayo ababaavu ntuukayo oluvannyuma naye nsooka ku bano ba wansi. Nina owattooyi wano mukwano gwange. Ow'embere nga nsiikawo mukwano gwange. Nina waabeera. Aba parking. Kyova sasula parking. Sasula parking. Mikwano gyange. Buli atunda ekintu kya wansi mukwano gwange. Omuntu wa wansi oyo. Kyali wange. Wezimba wodde. 26 kabonero kooti. Njagala kuteekamu IT na mukubba kalulu. Tukola amakulu. Tukola sense. Ambere ngo noziyanga bokola aba baziteeka eri. Ngambi kitaata kikyalimu ensa. Naye kati fe abagayuka edda. Ensi tukozeeko effujjo. White collar ensi ffe bawe bali bajja balya. Producer, mulye muli gamba nti sibasakira. Mulye. Bye mulimbalako nga ngenze. Najibu mulye baana bange, mulye wawonya accident. Editor affe yabadde afudde ku bino byazungira ku boda. Baashagula mmotoka. Tusaba Allah akusaasire omwaka ogujja ogula akamotoka. Ozungira nnyo ku bizima adde ku boda bakubigere. Bakusanze mabbali ga kkubo. Boda. Ate manyi kibi kyakamenyeka boda. Ayinza obutafuna buzibu. Ne kamera ne bagenda nayo. Kamera ne bagenda. Simanyi ozunga ne kamera. Laptop ne bagenda nayo. Gwe kamera zitumenya. Zino kamera zitumenya zigula. Toddamu zunga na kamera. Yakugulira iPhone. Nyana eyo tebagikuba. Abula noya Samia gwe nodanga baku. Editor. Kamera. Nyagibo. Njagala kutegeeza ngenda kugulira iPhone. Naye nga iPhone eriko obukakulizo buno wammanga yakwata kantu. Okeera ku makya nojja n'oginchimako. N'ogenda n'okwata akantu. Naye buli luvannyuma dakiika 3 ompeereza akameseji n'oŋŋamba. Shamim, ekyali bulungi. Yeno gye nkuweererezaako meseji. Omutima gutanvaamu. Kati ky'omulina okukola ekituufu. Nya kirala ngenda kugulira iPhone oterekenga charger nga chargingirawo. Ngenda mugula n'oluwaya. Nalutumiza eri ku shawuli yako. iPhone ngenda gimusiba wano ku kigere bwe nti giteekeko topping egire bwe. Ng'oli bw'agisika. Atwala mulamba. N'amuleka n'akaleka maama. Tunaaba tunaweza akantu mu kampani. Ngenda mugula iPhone naye eriko obukwakulizo tugenda genda afune nangamuntu. Afune birth certificate, death certificate. Ngimazemu amaanyi. Executive Media y'amaanyi nnyo obuntu butono najibu akubagenda kakolera bukola. Yadda mukwano. Otunaba tubawa bubi tuliweza. Kampuni eno y'amaanyi. Bw'omuwa bubi n'agende wawe ku kyalo atandika ozigabira abakazi nga bino mbyegulira. Tekakwane ku baana ba Uptown. Najibu emulaba na iPhone ya company. Temulowooza mugamba mukula. Ezo sente zimbonyaabonya. Otakatale ka Najibu. Sajja muleka kwane ku baana ba Uptown. N'abantu bagambye ngaya bubi. Kireka nakyo tekibasanyusa. Tebakyagala bambi. Amanyi kati bano abalabi baffe. Be bannaffe. Bajjukize nti ekyemisana walidde edda kati oli ku dessert. Kati si dessert tolimba bantu sinnalya kintu kyonna. Kati oli oti ensi enkubi ennabadde ewa Kalo. Ku Lwokutaano twali wa Kalo. Naye nakoowa. Naye bino bye munzungirako white collar temuŋŋanya wummula. Katukolera abantu. Mungobyeko abasajja bonna bagamba sibawa budde. Wandibadde tuwummula naye. Kansooke nkole nja kuwummula. Ebitaago by'abantu bingi. Bingi. Ebibuuzo bingi bibeere mu bubox. Producer kwata ku mberenge zino sobole okukola gundi ya leero sole ya leero y'amaanyi. Mwejja kunfunirayo ku mazzi nga gali mu gundi white collar. Eki? Sorry. Glucose. Nego producer tugenda kugoba inayo mtu ayagala okukola. Ne producer ayinza okugoba si nannyini show. Producer nannyini show. Producer yabeera nannyini show kati ng'ojja kwagala omugoba agove ggwe. So embeera bwetyo bw'eringira gulawo channel yange njagibagamba.
neme kubanga ate mmanyirwa ekisusse tunaku lwa Sunday tuli wano tutambudde muko tubeera mu bivaavava kino ekisatu kya Elsie Waikiki kya Elsie Waikiki mbina bingi naye babrother bange babibba omwami abibba babibba wabbeeyi natandise ofuna alaji omanyi sayini y'obwaveemu esooka yakubanga tolinayo alaji enaakuluma omuntu eki nedda olimba balinawo olaba mukinzije mukama balinyamuga kifaananyemu biri ebyogumu essatu nedda munnanga omunaku yenna bw'alaba ekintu alowooza kyalayisi kati saasira bali abakirabira ewala naye kati zaki kwata ku matiri owulire enjawulo kwata kweno kwate ne kweno ojja kutegeera enjawulo eno taki waliwo ettaki we China waliwo n'ettaki ow'ettaki kati ogase Asia mu Europe saagala mummanyiire nnyo bannange ebintu bino mbikoleredde so it is a Sunday abaami balika abaana balika batandise holiday abakyala mulika leka kulaga baana bo nti omukazi yenna bw'abeera eka akulukuta abaana bo balage nti omukazi bw'abeera ewaka aba mukyala eddoboozi lyange mulisonyiwe lyasaakala Friday tetukuyinaako buzibu lyayonooneka Friday nga mwebale kubeerawo karo ewa karo banaye mwebale kuwagira karo ate n'okubeera nga muwagira music we Uganda okuwagira abammwe kyekisinga okuba ekirungi kuba owuwo yaaba owuwo muwagire ensi yammwe bubbu by Uganda build Uganda yes it is a Sunday mukyala tofumba mmere emuka nti matooke gokka abaana bafumbire ku ttooke tookeko balugu oteekeko akawunga ojja kubbisa abantu ekyo tekyetaaga kuba na ssente bwe kiba kinyeebwa kifumbe teekako ku nakati mwewala okusiika ennyo abakazi musiika nnyo ekintu ekisukka musiikiramu obwongo bw'abaana obwongo bw'abaana n'obwongo bw'abasajja olaba bba okusiriwala buli lunaku kumbe butto gw'omusi mungi mu mutwe mubakendeeze ku butto ekyalo abakazi mulekerawo okuyiwa amazzi amangi mu nva okimanyi kyami ngenze nkitegeera edda batugamba naye mu mutwe ogwo olayika olinamu butto kireka twamuliranga mu mmere basiikanga nnyo so Bubbles Beauty bakugamba nti gwe ayagala okubeera nga olususu lwe balukolako obeere ng'oli nakyo beera ng'ogenda ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 baguleeko ebizigo bw'omala bagulaga ebizigo bagenda tutwala enamba y'essimu tuli mu festive season bayina promotion bw'omala bagulako tugenda kubeera no buli lwakutaano nga tugaba ebirabo tukuwa hampa n'emitwalo 10 bagamba enjagala kweyerusa ate beerusa ng'oli kavubuka wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwa ate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako swiki nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sonde zapa Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Tano nga tugaba ebirabo tukuwa hampa n'emitwalo 10 bagamba enjagala kweyerusa ate beerusa ng'oli kavubuka kalungi olina kakala akalungi oli kasajja kalungi banyongereko bampe ku bizigo nange totandika bintu byakisira oyakongera ku kala eno gy'olina nedda ssebo tekigenda kukola oŋŋaanye Alika Rentals awe Boston, Massachusetts akugamba nti gwali mu America beera ng'ate ogenda opangisa emmotoka ennungi muyina family day outs essaawa zino muli mu mbeera yakubanga mukyakalamukko muwummulamukko beera ng'ogenda ofunayo emmotoka ng'ate weeyagala ate bo aba Wilmart Paint bakugamba tewali paint yonna wano gy'olina kukozesa nga si Wilmart basobola okutabulya kala gy'oyagala basobola okubeera ng'ate mu mbeera y'emu bakufunira abo abagenda okusiiga langi yaabwe ne babeera ng'ate bagikusiigira
mu mbeera gy'erina okusiigibwamu. Teweeralikira ndyabwe tekwata ngoye. Balina weather guard, balina ne silk. So olunaku luno olwa Sunday tubeerawo n'omukulu White Collar n'atuyisaamuko mu ka weekend nga bwe tulya kanyama, bwe tulya akakoko. Omanyi abantu bange bakulaba balya akakoko. Omukyala yeebaseeko ku bbaawe wano ku bisambi, abo abali mu kifuba, nga bwe balaba babiri, abo abatudde ku kitanda balaba. Naye ekyatabudde abantu ke kantu ka Sunday eri ewedde. Obadde ngamba abasajja bali mu inbox yo. Abantu basaba akakerenda. Kati waba okoze otya kabawe? Nkabawa era bakamanyi naye sijja kwogera ku mpewo. Tokwogera. Basigaye nga bakunoonyako. Musigaye nga mulaba executive media. Sigaye nga mulaba executive media. Luli boolo ndikwogera naye ayagala nga okeetaaga nnyo jangu mu kabokisi. Abdul White Collar noonya. Bw'owulira nga tosobola kugumiikiriza. Bwe kiri. Naye banaye tomira kawe kaako ng'oli munaku. Bwe kiri. Omusajja omwavu teyandimaze budde bwe ng'amira akaweke k'amaanyi g'ekisajja onfiireko ng'olinamu ebbiri mu nsawo. Ontuuyaneko nga n'entuuyo zo ziwunya obwavu. Simu ye eriko weewole wa mitwalo 8 akulemye okusasula. Okyafuna message ya you have used? That our percentage. You have used. N'abo omwezi se baba kabaleetera. Omwezi amanya. Bamuleetera last call was. Kati bano bangula wa bilibili beba you have used. Aba ayogera nga kali koogera. Disconnected due to an insufficient balance in your... Wegendeeze tunaatera okusalako. Bw'oba ng'omusajja omanyi tolina email address ng'era tefunangako yadde email yonna. Tokkirizibwa kufiira ku mwana wa muntu. Wadde enfu. Yadde enfu. Si y'amannya go. Nga tofunanga yadde email kale etwala kintu kyo kyonna oba ekufera. Tokkirizibwa. Bw'oba manyi nga ku akawunti yo towezaako kakadde. Tokkirizibwa kutoyanira ku mwana wa muntu bw'otyo. Oli mu inbox ya White Collar osaba kakerenda k'amaanyi ga kisajja. Sooka okole ssente olyoke kola ssente. Olyoke ogenda otuyaniye ku mwana w'abandi. Omanyi okyekalakasa ejjirita. Neekuleeta ebigondogondo. Nsuse. Oyogedde mazima okubye nnyo naye ge mazima. So olunaku olwaleero White Collar nina ebibuuzo byo. Abakyala ndowooza kyekintu ekisinga okuluma omukazi mu nsi muno. Olunaku olwaleero nina ekibuuzo kye ndudde nakyo nga ate kyemmanyi nkibuuliza abakyala bonna abagwa mu ttuluba lino. White Collar gwe musajja. Lwaki tumala ne ŋŋamba nti kanjagale White Collar wange nga bwazze nga bw'ali. Nze omutima nga gwe guntumye kati bino tebiriimuko. Situnuulidde nti White Collar ayina za apartments, ayinayo amataka eyo, White Collar ayina ki? Ebyo byonna ne sitabitunuulira. Naye olwo ebigambo White Collar by'oŋŋambye ne nkwagala oba waliyo abalina love at first sight, n'olaba omuntu omutima ne gukkuba. N'oyagala omuntu wo nga buli byayogera okkiriza bukkiriza. Buli byakugamba owulira nga byayogera wallahi toyagala amalirize. Bulijjo byoyagala okuwulira. N'oyagala ono omuntu wholeheartedly. Nga White Collar ne bw'ojja ne nkulabanga kyoyambadde sikyagadde ng'enkya nkola shopping. Ne nkuleetera. Ne nkusanga ng'osula wansi. Ne ŋŋamba katugule ekitanda. N'oleetayo ne ndeeta. Ne nkubeerayo mu mbeera y'okubanga n'ekikumi tekiriiwo. Naye nga sikuvaako nga ne mu bantu bwe nzija mpotrayinga kifaananyi kirala. N'ofuna ssente White Collar. Ne muweerabira bakazi bammwe be muvudde nabo mu mbeera embi. Kiba kiki ekyo? Shami olaba ebiseera ebisinga by the way abantu balina okukimanya nti omukwano guno gwa mitendera. Ebiseera ebisinga oyo omuntu akusanze n'akwagala mu bwavu nga bwe batera okwogera nti olina musana kusanga olina nakujjawa wali mu bwavu. Omuseera ebisinga abantu babeera n'omukwano naye nga teguliiko bukwakkulizo. Okitegeera? Tutandika nga tugamba katuvuge ekintu kyaffe gye kinaatutwala gye tujja okukola ki? Ogenda. Tujja okukoma. Now, the unfortunate bit nti eri nti gye tukoma okukula omukwano gubeera mungi wano. Naye gye tukoma okukula tutuuka ekiseera nga ebintu ebimu katugumira bigumire. Naye nkusanga Shami ng'obadde olinamu empisa zembi naye nga nenzigumira oli muyombi kuba kati abantu abiseera ebisinga tugenda ku zino deeti biki nga twekwana wano. Abantu n'obubi bwabwe tetubumanya. Naye obubi tubumanya oluvannyuma. Kati ebiseera ebisinga omuntu atuuka ekiseera n'abeera nga yakugumira bwe muntu we.
Actually ebiseera ebisinga tukaneseera nga tusympathizinga n'abantu naye wange yoli gwe twabeeranga naye mu kazigo okitegeera kati ebiseera ebisinga abantu bayinza enjagala buli muntu ali atulaba akimanye nti sente tekyusa abantu sente ejjayo ekituufu abantu kye bali nakibagamba wano sente tekyusa muntu people are humble because they are broke oyo omusajja golagogamba ebigambo n'akuwuliriza akuwuliriza olumu kubanga mwavu okitegeera naye ebiseera ebisinga when people get money actually their true character is manifested nti bajjayo ekyo ekituufu kye bakola ki kye bali era sente saagala olowooze nti ekyusa omusajja sente tekyusa musajja wabula esente eyo emuwa amaanyi okubeera ekyo ekituufu kyalina okukola ki okubeera kati ebiseera ebisinga abakyala bagenda ne beebuuza lwaki omuntu akyuka nnyo mubadde naye mu bwavu lwaki akyuka nnyo kati mugamba ngenda omugambako n'aboggola n'akuba ebiseera ebisinga nti bwe tubeera mu bwavu oba bwe tuba nga tetulina it is all about compromise nti twekkiriranya tusobole okubeera nga tufiitinga ebiseera kuba nkimanyi olina kyongattako nange nnyina kyenkugattako ate sisobola kubeerawo wootakola ki wootali naddala kati omukyala nga mubadde mugattagatta waliyo abasajja eyo ng'alina omukazi we akola mu katale naawe ogenda mu kibuga n'oyiriba bw'aleeta kino bw'oleeta fiizi n'aleeta ebikozesebwa requirements z'abaana okitegeera bw'ogusasula renti oluusi emmere n'akola ki n'akugattira naawo ebiseera ebisinga ffe abasajja obuzibu otusinga okusanga nti ebyo byonna byonna nga bwe bugaye nti tugenda ne twekkiira ne tugamba owaayi kambeere naye okitegeera n'obeera bino byotera okwogera nti onooza omukyala n'omusanga nga bwe yasiibye olunaku lulamba nga bw'ali talinaamu kisikirizaamu yadde naye byonna n'obigumira you sympathize noga waayi gwe mbadde naye embeera ebbanga lyonna katubeere ffenna kati abakazi mulina elementi emu mulina ekintu kimu kye mutera okukola abakyala abasinga bakikola mwagala nnyo okujjukiza abasajja wajje twabajja mwabajja kitali kibi kati ate ffe abasajja ekyo tetukyagala twagala nnyo tujjukiza nnaku yaffe tetwagala nnyo okutujjukiza nnaku yaffe kibi kyova olaba omusajja taba yeerabira kankubulire olaba ffe abasajja singa otuulamu akaseera waliwo obutambi butera okulaba ku tv ne balaga omusajja ng'atudde alowooza golwala kana akantu ke bagamba no omusajja yali mu takisi n'agamba bajja kulya kawunga okitegeera oba bajja kunywa buugi ebyo bibeerawo kuba omusajja alowooza nnyo tulina ebintu bingi ku bwongo kyami njagala kubemu akafaananyi olina omusajja ng'ewaabwe ye first born abewaabwe batunuulidde bato be batunuulidde ye ate naawe famire yagikola ki munamu abaliko naawo abasajja ebiseera ebisinga obwongo bwaffe butereka ebintu bingi mwe mulina zino embeera ze tuyitamu mu bulamu obwa bulijjo we have people that disappoint us tulina ebintu bye tugoba ne biyiika kati ebyo byonna bwe tubimala otuoverwhelminga bwe tutambula ebigere ne tugenda mu maaso twagala bituzza mabega kati unfortunately abakyala katonda yabakola nga be bantu abaagala ennyo okuthrivingira ku bunafu bwaffe omukyala bw'amanya nti olina ky'otasobola buli kaseera agenda kuba akikugamba kyobola abakyala baagala njumu bibiri wano nakusanga oyina kaki atakulaba okitegeera bwe twali wali ku muzigo wa gundi okitegeera biki byogamba mu bantu walina empala ebbiri naw kati abasajja ebiseera ebisinga byo tebabikola ki tebabyagala nti omusajja bw'aba nga amaze abadde mu mbeera ng'ebadde yakunyigiriza katonda n'amuyamba n'amuta ayagala nnyo ebiseera ebisinga abeere mu mbeera nga si yakumujjukiza buli bulamu bweki bwemabega ayagala kwenjoyinga okitegeera eno embeera eriwo ekyokubiri buli mukazi ali eyo njagala okimanye men are characterized by dominion fe abasajja twagala nnyo okubeera mu buyinza we want to be on top of things kati kyolina okumanya nti sente omusajja bw'afunamu sente eno emuwa kwegamba ekuwa liberty eyo okulaga obusajja bwo kyova olaba ebiseera ebisinga abasinga ne bw'aba nga abadde mukakkamu akyusaamu ku njogera ebboggo liyinza okujjamu bw'aba teyakuzibwa bulungi because ayagala akulage nti ki abalala atandika n'okubagamba ebintu byatabagambanga luli nojja ne bamugamba sabbuuni aweddewo naga sabbuuni mulye okisegeera naga iguni nga mugikozesa bubi okisegeera kwegamba kati atandika okubalaga nti sente zino zikola ki zimenya okisegeera ayagala okubalaga naye ngaekimukozesa ekyo sigamba nti bulijjo tezibadde tezimumenya naye ayagala okubajjukiza nti bino bye mwonoona
nze mbireeta otegera, but that is a character, that is something that comes as a result of men wanting to express their dominion, okujjukiza nti nze nfuga wano otegera. So kati abakyala ebiseera ebisinga kino ekintu kibawo obuzibu, they really find it very disturbing. Nti oli n'agamba nze nalina omusajja wange twatandika bulungi naye yatuuka n'akyuka. Naye ekisinga okubeera ekizibu mu byonna ku bakyala, nammwe muyina nnyo bagita sense of entitlement. Lwaki? Sense of entitlement eyo abakazi bagifuna batya? Nti omukazi ye ayinamu kino ekigamba nti olw'okuba nti twabonaabona ne white collar, enkya bw'agula emmotoka eyo nze nnyina okukola ki? Okugibaako n'obuyinza, ntuula mu maaso wenjagalira okitegera nti kati mwagala nnyo ate musoosowalize mu maali yaki y'omusajja ono afunyemu akasente, ne mwerabira nti ku nkomerero ya byonna newankubadde nga tuba tukirwanyeeko ffenna, njagala nsigale nga mpulira nti nze mutwe wano okitegera. Kati self entitlement y'abakyala gye babeera nayo n'abeera nti olw'okuba yakulabako mu mbeera embi okitegera, n'abeera nga awulira nti kimukakatako okubeera nga buli kaseera akujjukiza embeera embi gye mwayitamu. Kati abasajja ebyo tebabyagala. We don't want to live a life of misery. And ebiseera ebisinga abakyala mukozesa eyo ng'enkwaso okitegera, kugamba nti bali eyo nno nakulabye wali nga bakuwaanawaana atakulaba ng'olina kiri ekigatto kyo kimala ki kyokka abikujjukiza tewali mbeera lwaki agikujjukira abakazi bakuba engalo gabana guys looking nice abakazi nga bakuwaana neŋŋamba singa bakulabako olulinga okyayambala empale z'ebitu nga njozeemu ne tugigolola ekale era Katonda yakuyamba n'ofuna akasinga walina kaweke nakula nno nga naye bakuwaana bw'oseka neŋŋamba ono tamanyi nnaku ye gy'avudde. Okitegeera singa bakusanga mbiri ebiseera ng'okyalima ngawozi bane waviire butambala. Kati omuntu n'atuketsa n'agamba ono omuntu gwe nnina nzijukiza buli kaseera kati n'atuketsa nga ayagala ku bulamu ki obula. Ate n'ekirala nti mulimu abantu ababeera rigid, era kino mbadde nsaba abakyala tukyuke n'embeera. Mulimu omuntu katugeze omuntu yafunamu akasente, era tukimanyi abantu bafunamu akasente, oyagala okyuse ebintu bingi, oyagala okyuse ennyambala shami, oyagala okyuse empunya, oyagala okyuse ebifo. Naye n'osanga omukazi ng'alina akugamba nze bannange empale eri njagala bannaye gyambala empale, naye omusajja oyagala okube ku bukaki bwe obulungi. Kati watandise eby'ekimalaaya. Naye nga olina olupande lwo luli bannaye basajja b'obwana b'omukiyembe baatunga empale yekunyumira bannaye nga wakwagala tebakukwana nnyo gwe wakwagala. Kati bayitawo kati n'abasinga abalala mulina kino nti mwagala nnyo tuteeka mu mbeera nti tusigale tuleme otandise okwonooneka. Kati mulimu abasajja nsebo naafunamu akasente nayagala ayambale ku t-shirt ennungi ng'eyo, nayagala akubemu ebigatto bye birungi. Omugala kati sente ze wandizimbyemu ozimalidde mu ngoyi. Omukazi n'akugamba mbu kati mb'oyambala eyo balowooze nti oli muto osega bw'osala myaka, naye omuntu ayagala essente ye agikozesa emuwulize nga bw'ayagala. Webale nnyo omuntu oyambala bu t-shirt obuliko olinaga kati oyambala omuntu obukutipatipa okisegeera webale nnyo kiki. Kati n'okyuka ekiseera kati batuuka abasajja ebintu ebyo ne bibamalako ki ne beekyawa emirembe okisegeera. Omusajja ayagala ku lw'essande mutambule olw'okuba alinamu akasente mugendeko ewantu mulye nfasasaswa fizo nza mu bintu bye olw'okuba twala abantu abalala ebwedu n'obagulira n'omugala naye kati ezo ssente zoga eyo twagenda luli ne tulya bannaye baleeta bbiiru nanyiiga obwo obuntu bwe twalya bwe butyo ssebo emitwalo 10 ne giggwawo ezo ssente wandibadde ozi otegeeza abakazi bawo bw'agambanga nti tugende wano imuka yambala kuba ne bwogana nga ssente omusajja yagambye nzitwala zirya ajja kugamba okale nze kanfulumemu ayite banne balye banywe oba afune kamami ayita munno akaana kajje nga kakubyemu omutishat kagende kamekete ensimbi gyoganya omumekete ebya fiizi abiraba luvannyuma. Webale nnyo. So abakyala mulekerawo okubeera nga muli rigid, temwagala kukyuka na mbeera nti omusajja awafunamu essente asuubira ebintu bingi okukyuka.
endya ensula ennyambala okitegeera n'ebifo bye mugendamu naye kati osigala oli ku bikwate bikumazeeko emirembe kati muwulira mbusebo buli lwa sande ogendako mu sawuna ebyo nga tewabikolanga luli nga tukyabeera kaleerwe okitegeera omusajja kali mulimu abasajja nagamba munaye obulamu bwange baŋŋambye ennaku zino siri bulungi nkuliridde nyina okunkamulira ka beetroot nkanyweko nyina okugenda mu jjaamu mu jimu omukazi nagamba ebyo byonna mukwonoona ssente kati bajimu tetuliwo bambi n'akugambako n'okugamba nagamba Shami omanyi omubiri nga ndaba gukugendako tugende ffenna mu jimu kuyambeko nze lwe nagendayo omubiri gwannuma sobola kuddamu ebyo otegeera eyo jimu sisobola kudda mu jimu oba siterera nkoleki naye nga mubutuufu abadde ayagala okyuseemu ku ndabika okitegeera n'agenda n'akwata ne kasente n'akuwa n'akugulira oba ku ngoye ezimalayo n'obeera mu ddira ne weesiba ebireesu toyagala kudda ku mulembe so nga ate yandiyagadde nti engeri gy'ali mu mbeera ey'akasente aleme kusigala ng'akola mu gatengigo ge wabeerangamu luli nga talina ssente otegeera waliwo embeera gy'otayagala kola omamba ofunamu ssente agatengi gano kinenge gy'okibijjisizza anti mwe lwaki njogera bwe ntyo omuntu aba n'ekitengi senga mbwe yakimuwa bakimuwa ku mukolo bayanjula muganda we ne bakimuwa kati ekitengi ekyo n'akitungamu ate balina n'atungirako n'omwana kati naawe nakuterako essaati webale nnyo kati n'omala emyaka 3 olaba ekitengi kyekimu ne kisiiwuuka nga olero bw'otakira mu mukazi buli bw'okyogerako agamba maama yakimpa agamba gwe ekitengi kino okimanyi kino ekitengi nze kukiraba onfiirawo oli kino kyava Congo okitegeera kati ebyo embeera bw'etyo abasajja bambi batuuka nga tebakyagala abasajja tebagala bajjukiza mbeera they do not want to associate themselves with the past tebagala kwejjukiza mbeera naye kikula ky'abasajja bonna kati si bonna naye majority naye ndowooza buli muntu yandiyagadde mujjukiza ne wabeera mukazi tewuli muntu ayagala mujjukiza mbeera mbi ate kati mmwe abakyala ebiseera ebisinga mwagala nnyo mukozesa eyo ng'enkwaso wano banneruli wano wakolanga bwoti okitegera egyo emikwano gy'onyumiza nti mbaddeko n'emikwano gyange bw'otalina ssente nga gyaliwo okitegera ne batamanya nti bwe tufuna kasente n'essaako zaffe zikola ki zikyuka okitegeera so ebiseera ebisinga kyekizibu kye tusinga okusanga nga ki ng'abasajja nti ebiseera ebisinga bwe tufunamu akasente twagala kusigala ng'omuntu atujjukiza ki embeera ziri ez'emabega ate ne biggest problem abakyala gye mulina nze nkirabye nnyo ebiseera bino nti abakyala abaseera ebisinga abasajja bamwe bafuna ssente munyiiga ate tulina fitina tusanyuka mufuuka insecure okitegeera tekyogera bwoti mufuula insecure no mufuuka insecure because olaba ebiseera ebisinga omusajja asobola okuba nga abadde atambuza bigere n'adda ku kazugu kati bw'afunamu emmotoka asobola okubeera mu mmotoka n'omukazi n'akugamba kati akulabisa ng'oli eyo ndowooza kati abantu otwalako buli mbwa gy'osanga ku kkubo weebale nnyo anti wafuuka wa UN weebale nnyo buli akuyimiriza nga tonazifuna baaliwa okitegeera ffe tukolima ate ye n'amala akusanga ng'olina muno simanyi mbu mbadde nva ku mulimu eyo nentwalako liita mbadde eri ku mulimu nabadde luli wali tobatwala nga bagenda batya weebale nnyo badde nsanga kati munnaaye emotoka wagula school van buli omu omutwala okitegeera nze nyina mukwano gwange lumu agenda akwata bino nga bobeera nga osanze ojji ojji nga mugamba otwalawo abeereyo nalumunye nga mugamba munaye mbadde nkola ki nga bwoba nga obadde ovuga n'olaba omuntu ng'alinze ki alinze emmotoka n'omulala kyantugende ekyomukisa omubi nga bw'olaba nti mutukomeza mu ka trading center kati nzikirira wano mukyala we n'amulaba ng'amugjamu teyamunyega ng'atuuka ewaka ng'amugamba ssebo kati emmotoka tewaŋŋamba nti wafuna ki nti oyamba buli muntu omutwala nga badde nvuze ojinaga toga emmotoka yafuuka school van kati buli gwasoma naye ogenda muvugira mwene emmotoka omusajja n'atuuka ekiseera ng'emmotoka kasubalu ke keyateekamu essente ahulira kamukoze eki yamugamba munnaaye mate ntuteko ojji yafuuka school van ebigambo babijjawa kugamba kati gwe kubamu akafaananyi yawulira yaddamu ki anti kati omusajja otuuka ne bikutama era omanyi kye yakola emmotoka eyo yamaliriza n'agikola ki n'agitunda n'afuna emmotoka kuba yagamba omukazi nga bule nyingira Subaru yange
awa school van ndaba school van oba kisegerera bambi yatuuka n'emutama so mufuuka nga buli wajira mu lujja alaba school van because mwe muba mumanyi nti naye yandigiwadde eno ekulya ddala bwa school van kati mwe abakyala nti muba mumanyi nti wali we tubadde tufugibwa olw'okuba tubadde baavu kati bwe tufunyemu sente tugenda fuukaanirule nti gwe muatakinga obwenzi kufunamu essente mulowooza buli musajja lwafunamu essente alina kubeera ng'abatafugika anti kati olaba ebiseera ebisinga kino mulina okukimanya nti nenze banna omusajja sente zifune oba tofugika oba tokola kizoba nazo omusajja alina okubaamu olina obba ne ssente ebyo byosoma tofugika biki omusajja aba ne ssente ebyo byonna nja biraba luvannyuma era kyobalaba bw'oba okyegendereza omusajja alina ssente oba ofuga waaki kyobalaba bw'oba okyegendereza Shami ebiseera ebisinga omusajja bw'amala okufunamu akasente ayagala afuneyo omukazi omulala waaki ayagala afuneyo omukazi omulala lwaki ekikwagaza okufuna omukazi omulala nti oyagala obeere n'omuntu agenda okukulabanga kabaka oyagala obeere n'omuntu atamanyi byayita byo mabega atamanyi nti atagenda kubanga akujjukiza atamanyi nti walya ku bbiri supu osegeera atagenda kujjukiza na pati gye bayozanga ne baanika ne bagiwujja ne baginyigira mu kisuuka kale bayiseeko pasi y'amanda omuntu atagenda kugamba banne ne banne wayina akafaliso ne kagwamu n'osigala omuntu atagenda kukulaba nga ogezzeemu agaya ne bannaye akulaba kati agamba tewatufaanana konsiri kati gwenze mbadde njagala nkugamba agamba banne atakulaba luli banne ng'otambuza mutwe osegeera akazi ekintu ekyo omukazi agamba funye ku mubiri neruli banange eddoboozi yange lyafudde naye abakazi mulimba bakulabira ku mutwe n'olaba bbawo ng'agezzeemu n'omugamba lumu njagala mbuuzeeko onjagala ombulize ku bakazi wa gye basobola akamanyiiro abakazi akamanyiiro mukasuubulawa abasajja mulimu omukazi akumanyira ng'akamanyiiro kalina kalaika ka Alooni kyagamba kitya nga bw'atakakozesa bajja kamuggyako asasula amagoba kugambye ekiwala kyaŋŋamba omanyi nga bino emubeera n'omwana mumalamu ebbanga ng'ani mutonotono kati ne tumala ekiseera ne tukola ki ne tulemagana ne tweta n'agenda bye n'engenda nali mutono kati amala ddemu ansanga mba ndi eyo mpita ayita eyo bye tukagobagobamu eyo omuwala ansanga Abdul, how are you? Fine, how are you? You're also looking good. Teweevumanga nsi gamba nenga wali mutono okimanyi wenatukako n'akasanga njaga bakutekeko ku dripu y'amata ekya dripu y'amata kino kiwala ekyo kyakijjawa kyaŋŋamba anti nali mutono omanyi waliwo otuuka ekiseera nga tekyagala gaggulya kyagala kuteekako butesi dripu gatuuke butuusi direct mmesuwa ekiwala kyammanyiira bubane kyanga wali mutono nga nebakusako dripu y'amata toyinza kugejja nali mutono omanyi buno bumusuni naye omanyi ekibala okumanya bimanyiira ekigaana naye kyewuunyisa ebbanga lyonna lyenkulabidde omutwe tegukoze omuwala yalina omutwe kibyokubodesheminga naye omuwala oli yalina omutwe nga gusigadde guli wanu baa ku mutwe ogukoza piro maye piro zino eza fiber tutandika bintu bya kisiru tukole kati olaba oli producer vakusimu mubeeramu lwakuba gwali gwenkana n'omubiri gwe omutwe omanyi waliwo okuba n'omuntu omunene ate ng'omubiri mutono okitegeera tikyago naye omwana alina omutwe ng'omutwe gwe gukoza piro era nga manyi bino yokugatambule mukwate mu ngalo asangalira ddala mulimu omuntu ate bayizayo mulimu omuntu ng'alina omutwe nga gw'abasajja mukazi tokkirizibwa kuba na mutwe munene gwati okujjako ng'oli mulamuzi toyinza kuba mukazi toyinza kuba na mutwe munene toyina kuba na mutwe munene kagobere guno ogwa bulijjo oba guno omutwe omunene ogw'embeera y'obuntu omukazi talina kuba na mutwe munene so njagala kutegeeza nti abamandamanda express cargo bakugamba nti batika ebitooke bijja ettaki ne babikuleetera wano ewaka ku butaka naye nga tebatikka mitwe so ekyo temulowooza nekiyisizaawo nti be batikka emitwe gy'abakazi eminene so bo batikka bintu babikuleetera ewaka
oba gwe ayagala okubeera ng'otumya butimya n'osobola okubeera ng'obifunira wano. Anytime from now tugenda kuba nga tuyingizawo stock empya. Ate ye JJ Sounds naye akugamba nti bw'ayagala ebyuma ebirungi okuli screens, kuliko amataala, sound omulungi ataliimu biyenje ne screens ezo ezitasala ne zikulagako paati na paati, beera ng'ate okozesa aba JJ Sounds. Naye ggwe nina akantu ate keezijjukidde. Shami olaba omukyalo ow'omutwe omunene oyo. Ati omanyi bino tubeera nga tuwujjaddeko ku Sunday tuli awo tuwummudde. Omwana akuteeka omutwe wano. Wano ng'olina akatto. N'owulira nga amawuggwe geemulugunya. Omugamba omutwe gwongereyo. N'agussa ku lubuto. Nga tokyassa. Ne luguluba. Omugamba omanyi ky'oba okola? Funa akatto wali. Ozizike folomeeri. So waliwo omukazi akuteeka wano omutwe n'olumwa wano, oba oli mu kulumwa wano amawuggwe ne geesiba. Producer alina akantu kayogedde. Agambe ki producer? Producer ogambe ki? Osegeera mwana akuteekako omutwe n'owulira nga n'amawuggwe gaagala kusenguka, gaagala kwegatta. Osegeera naye oguma ebintu bino tuguma. Oguma ki? Bane mwebaliremu. Ate by the way nyina ebintu bye mbadde nsaba. Nyina ebintu bye nsaba. Nolaba nga muli ewaka omukazi ng'alina ekkiro ezisukka mu 10, oli mu kkiro za nte n'akugamba mbumpeekaako nkuweeka ki? Nti ntuulaako wano ku kisambi. Osegeera. Kiro z'ente ze ziriwa? Bw'oba osukka kkiro 10 ogenda mu bbanga oba mu kkiro za nte ovuganya nti. Era saawa yonna bayinza okusanga ng'oyita ku lufulaawo. Njagala kwepimako bannange. Abakazi mukole ku mibiri by the way. Shami abakazi saagala kubanga ate ninga nte. Abakazi bagambe era kye mbadde nkugamba kiddayo ku mulamwa gwaffe gwe tubaddeko nti olaba ebiseera ebisinga nti ndi nnyana omuntu ngenda nenkugumira. Shami by the way. Abasajja bazira by the way. Tugumira ebintu bingi. Ngenda nenkusanga ng'olabika bulungi. Mukama n'akugerera n'ozaalayo omwana. Enfuna mugaba. Byonna ne bijja ebyo. N'ofuna mugaba. N'ogejja. Ebbere ne ligejja. Akabasito ne kaagala okubasitinga. Omanyi akabasito. Olubuto ne lwesalamu layini. Weebale nnyo. Zettiringi. Ng'osobola n'okutereka essente wano. Okisega omuntu aba n'akabasito nga kanene nga wano wansi asobola n'okuterekawo 10 ne lunywerawo. Okisegeera. Kati n'otuuka ekiseera ng'omukazi bw'omulaba olina Mr. Pickfair mu nju yo naye n'oguma. Naye omusajja n'ajja n'akugamba naye tufunyemu akasente. Tugende weetereze, tugendeko mu jjimu. Okisegeera. Bw'otyo bwe wansanga nakyuka nnyo olwo mbadde manyi wayagala muntu. Yes, nayagala muntu. Naye omubiri gwakyuka, nasiima mutima, omubiri gwakyuka, gendako weeterezeeko. Bannaye mbabuulire teri kisinga kukyusa musajja nga kukoowa mbeera mbi. Okisegeera. Bwe tufunamu akasente, we de-associate ourselves with embeera embi. Okisegeera. Olaba omusajja yagoba mikwano myavu nga yafunamu essente. Okisegeera. Kati mbeera n'ebintu, ffe tuba n'ebintu bye tufantasizinga. Kyova olaba mbadde nkugamba lwaki omusajja bw'afuna essente afunayo omuntu. Era njagala kukubuuza lwaki we mufuna ssente? Nina wano nali nayo nagambako wano abantu. Omusajja asobola okukwagala, asobola okuba ng'ali naye nga takwagala, naye nga yegga omuntu amubeereddewo mu mbeera gye yali yeetaagira omuntu w'okuteekako omutwe akaabe. We yeetaagira ng'omuntu gw'ayogerako naye akube wabeerawo. Buli we yeetaaganga nti neetaagayo kino amagezi wabeerawo naye nga takwagala. Ne mumala ne mufuna abantu. Waliwo abasajja bemmanyi wano nga yalekawo mukyala we gwe baga nti yatandika naye naye n'awasa akawala naye nga bakugamba omusajja oyo haja omulaba ayagala omuwala oyo ng'oggyeko biri nti oli yabonaabona naye ayagala omuwala eyo era omulaba nti ne bw'aba alina omuwala oyo omulaba nti laavu si yakukaka buli kintu kyekola kyokka. Osobola okubeera n'omuntu n'obeera naye ebbanga ng'osaasira musaasire olw'okuba yakubeererawo. Mukuza ne gino emyaka simanya
tuli mu anniversary ya myaka 5 25 naye nga byonna obikola lwakuba omuntu oyo yakubeererawo bambi era ng'abantu bwe bakugamba naye kingo ogamba sisobola kati nga bw'ogamba ni mukwano gwange yambeererawo naye nina ebintu bye sitasobola sisobola muvaamu lwakino nti yaliwo we neetaagira yaliwo kati muna abasajja gye bali nga yazaala mu mukazi oyo amuwasizza naye nga tamwagalangako ku mutima kituufu ekyo kisoboka lwa bintu nga bisatu ekintu ekisooka olaba Shami nakyogera wano ne ngamba buli muntu alina ideal woman we alina ideal man we nti bwe tuba tukula waliwo Shami wobeerawo n'ogamba nandiyagadde omusajja omuwanvu omweru osegeera alabika obulungi omukakkamu alinamu ku ssente that is your ideal man naffe ng'abasajja nsobola okugamba njagala omukyala obanga muddugavu nga si mumpi nnyo jjako ebintu byekisiru nandiyagadde omukyala oli mumpi jako producer jjaga ebintu bino byakisiru oli mumpi tugenda kudda tukole sande ejja bannange nze tuwanga nti oyisawo kalangoko tuwanga nti oyisawo kalangoko bayire bulijjo simanyi nti oli mumpi lero lwenkitegedde saagala ebintu byakisiru omukyala nga mumpi omukyala nga mweru omukyala nga talina bbina oyo kasuku yayagala talina bbina akasuku bambi yali afiira ku mabina naye ebbina eryo lirengera check on the way things change ebbina lirina engeri gyeriwo appetite eyo booster namba badde nkyakugamba we all have our ideal person gwe twagala okubeera naye ensi eno egenda neetuvuga bulala omuntu oyo netakola ki netamufuna naye omuntu gw'omuwadde n'omusiima olw'ebyo ebintu ebitono byakola ki wakalya booster osegeera tukyali ku mabina balema twavuddeyo dde bala naye ya binalis ne binafulu omanye eriwo wano wamma mbadde nkyabagamba abalabi baffe abalungi nti ebiseera ne producer kati kino kikimukola kati omuntu n'akusaasira n'akuleka n'abeera naawe olw'okuba nti alina ebyo ebitono byaku appreciatingako by'omukolera for example osobola ofuna omukazi nga ali very hard working nga bulijjo ogamba waayi njagala omukyala akola ki nga mukozi kati ate ebiseera ebisinga ayinza okuba nga mu mbeera gye yakusangiramu wali toyina ng'akugattako nnyo mu byenfuna kati n'otuuka ekiseera ng'omwagala because waliwo eyo laavu gye tuba nayo olw'okuba bagita love relationship of convenience nti we love people because we are convenient with them balina ebyo ebintu bye batukolera osegeera ambeererawo nga bwolaba buno bushuwa bwe tubeera nabwo ng'omuntu akakubira essimu nekabeerawo bambi nga tekakudisappointinga nekajja waka nekooza engoye weekend yonna nekakutereeza bulungi osegeera now bwe tutuuka ekiseera embeera netandika okukyuka omuntu atandika okukola ki okunoonya ideal woman otandika okulaba omanye embeera embi eziba amaaso omanyi bagamba emmere embi terumya njala naye bw'obaamu n'essente otandika okumanya lasijja giri eyo okitegeera nti entula n'akakopa tebiwoomangako si combination si ddiiru okitegeera era si birungi eri obulamu bwo olwo okitegeera nti munaye bw'olya nnyo akawunga kaleeta ebizibu okitegeera saagala kulya nnyo bijanjalo bireeta ekikeeto naye nga bwe yali ewaabwe balinga babirya kyamisana takifunanga nakiko osegeera nga tafunangako wadde ekikeeto bijanjalo ebikinyoobwe mukenawunyanga bbi okitegeera naye tomuwaayiriza nnyo mukenyezo nva z'abantu nno ate ewange tavaawo okitegeera kati wafuna mu kisendo tandika okulya nti akyusiza empunya webale nnyo kati omusajja naye bw'atyo bwakola ki bw'abeera nti ebiseera ebisinga bw'atandika kati compromise eno yonna ebaddewo kwabadde agamba nti owaaye ewange talina kabina naye ewange kati atandika okulaba abakabina nagamba baddala okitegeera kati atandika okubeera nga omutima gumugamba kyekiseera ofune bulijjo byokola ki byoyayaanira okitegeera kati ate nekirala kyenjagala abantu bategeere omusajja bw'afunamu essente okweguya kukola ki kukendeera abaaye okweguya kukendeera omanye ebiseera ebisinga enkwaso yammwe ebeera nti obadde ongattako mbadde nkwagala saagala kufiirwa naye olw'okuba nti nina essente nfiiringa nti ne bw'ovaawo kati nsobola okufuna gwenkola ki gwenjagala it gives like obutebuba buli azaamaanya buli azaamaanya naye ensitebangako feya lwansonga naawe omusajja okwagala nga tolina bbina nga waliyo ab'ebbina nga abaagala nakyo tekiba feya osegeera
nakyo tekiba fair. Shame tukole kale omusajja okwagala ng'obadde muddugavu wali abeeru nakyo tekiba fair. Osegeera tuli mu bintu bya ssente olw'oteetya ebbina anti ogeze n'oŋŋamba buno bwe kiba feya omusajja okulekawo omukazi olw'okuba afunyeemu ssente negambye kati ebiri tuli mu bya ssente kati ate oleeta otya ebintu byebbina tusigale mu bya ssente kitegeeza nti ebiseera ebisinga omusajja bw'aba abadde talina ssente ng'alya mukene bw'afunamu ku ssente mukkiriza alye ku kibumba otegera naye kyeki kyegambye kati olaba bayira abali abatulaba ndowooza mutandise okulaba kyembadde mbaga nti abasajja bano abakyala bano baganye tusigale nga tuli mu mbeera embi. Shami atandise okibalaga nti mu mbeera eri gy'obaddemu embi omuntu ayagala asigale ng'era okyali muki mu mbeera embi y'okubeera ng'olaba omukazi bbawo layini okuva mande mpaka mande osegera talinaako yadde waliwo abakazi yadde balina bina nga balayika bulungi ekituufu n'ekirala abasajja balala naye nga talina bina ali awo sente etuma. Nze njagala nkubulira sente etuma nti ebiseera ebisinga ate etuma omusajja sente ebisinga agaye nti abasajja ffe twagala nnyo okulaga obusajja bwaffe amaanyi omusajja olaba n'akaana akalenzi nga kato webale nnyo obwana bwaffe obuto webale nnyo mu banne bakagala okulaga nti amumaani kati bw'obeeramu ne ssente ffe teri ku nsi ya mukama eno kireetera abasajja kwagala kuwasa muntu wakubiri oba kufuna muntu wakubiri nga prestige eyo nti lwaki nti okisuubira omuli sajja yawasa naye munnaye yagaana okufuna omuntu omulala oba okitegeera sajja afunye ssente naye ate nga naye mubuuza wakitoza kati n'emikwano gye gyennyini influensi y'abantu omuntu abeera nga naye kati watuuka awo okyetaaga omukazi omu ebbiri ozisobola kikyotalina sente gy'otalina kati external pressure eno ne influence wayogera fiirako obwana bubiri sente zonna z'okoze webale nnyo aga mukazi wange antanaga kuddamu kuzaala muveeko obuzaala kati ne weesanga omuntu ebiseera ebisinga nga bw'afunamu essente ne pressure eri external osegera abantu b'obeera nabo ekisooka ogenda n'obeera mikwano gyo kate kuffe abasiraamu gujabagira mikwano gyo bahaji abasinga balina haki mmeka biribiri bayimira ali n'ayanjula abaana be ne bagandooza okirabye webale nnyo omuntu n'ayimiraga badde nsaba haji gundi ayimuke ne famire ye omukyala omu n'ayimukira eri omukyala wokubiri n'ayimukira eno buli omu n'ayimuka n'abaana be zombi zitolere ku bantu salaamu wallahi salamu alaikum okitegeera abapita halima omukyala wa haji namba 2 abaana bange be bano baana bange ne haji bikyotala nga biringa 6 nga birina amabina oyo mukyala mukulu ne baleeta mukyala muto mukyala namba 2 naleeta mukyala mukulu baana 8 akuze kuzaawo bambi ayekyawakyawa dde alina stress nayemuka n'agamba obujja buluma n'agamba bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu yenze Sauda mukyala wa haji Kamiyati baba ne gali amanya agasooka nze Hajjat Kamiyati nze Hajjat Kamiyati nze mukyala wa haji nambemu nga bwe mundaba nnima olusujjasujja sukaali yankwatamu awe mabega naye nga mwenna abasinga mumanyi gye nvudde ne haji abaana bakuze abamu bagenda kuwasa namwagala bwe yakolera mu kikubo haji Saddala asobola okunjulira kuba haji Saddala abankime waffe amahale gaali ga mimmonde naye munnaye nakkiriza kuba nali njagala nnyo haji okumanya haji oyo nali mwagala n'amahala agasooka bwe bagampa era nagamuwa n'agenda n'asuubulamu n'agenda eyo ku kitawuluzi n'asuubulanga ebintu n'abireeta naye munange embeera bwetyo bweri mujange ali masimuninaako obuzibu wakati nze nkutuse olaba enjawulo era naawe omukiraba abaana be bano abazzukulu baabo batudde awo abaana ne bayimuka nga bonna balina obusungu bw'okugatta ku maama naye nga tebalina kyakikolera ola expression gyokoze olaba ebbina lyaleese obuzibu olabe ekintu kyoyogeddeko Shami nti oyogedde nti Hajjati oli asooka ajja n'akwongeriza omwami we nga bwali ow'amaanyi bwamufiiddeko bwamubereddewo kati ate ono bwajja ye ayagala kukunafuya ayagala kulaga nti ebyo byoli nze nabikola mwena mujjukira gye nnajja haji bane mutujjukira bunyi mu katale awo nga mbadde n'omusajja wange kati awo
asooka kujjukiza gye yakujja afuuka nawuwe yerabira nti bali babiri kati embeera eyo bwetyo abasajja ajati nambe mu lubeerera asooka kujjukiza gye yakujja webale teweerabira nnyo etutabula kati kyova olaba nti ebiseera ebisinga omuntu ate n'ekira kati kankubulire abasajja mwe kambabulire mufuna obudde ebintu byokolimakolima kana akantu abakazi kankababuulire kana akantu abakazi kankabagambe abasajja bwe babeera eyo tulina ebibuuziboozi abasajja eba nga mulina komiti nammwe bukiiko butuulanga mbw ate komiti zammwe zonkambwe teziringa zino ezaffe mbwe ezaffe tezikolerawo kyokka mu komiti zammwe zikolerawo muwoogaana bayinza n'okufunira naye mukwano be a gentleman oyimuse siyimuse naye nosigala nga amazzi era ogandekedde toli mu luwasa nandibadde gentleman naye toli mu luwasa lwaki bakuwasa dda banakuwasa ebiri mukwano nze ndibuna malya tomanya nyinza okugirawo mu maaso awo ng'era ngenda bawaayo omukolo kati Shami mbadde nkyakugamba so kati abasajja bwe tutuukira eyo mu bukomiti waffe eyo abasajja bakyeyamaani boogerera ebintu eyo ebisudiya abasajja bannaabwe nga biriwa kati abantu basigenda ne banafuya omuntu asobola okukuleera n'agamba alina eddi erimu oba alina amaka ag'omulundi ogumu tolina kyewaalabi toyogera nga banno boogera ogamba ne bakunafuya kati nze waliwo omusajja mukwano gwange omu yali tagendangako mu loogi ebbanga lye lyonna naye omanyi kyamutwala mu loogi munne kumugamba nti olaba oba ng'olina abantu babiri osobola okugamba ono nti ŋŋenze wooli nga noono omugaye ŋŋenze wooli n'ogenda ekagoma eyo mu kaguest house neweeyagala musajja wattu era kyeyakola yafuna obwana buno obwa kampasi kaliddemu essente yaawo kaguliddemu kya iphone n'agenda ekagoma nolowooza teyayonooneka bwonoonese anti kati amanyi n'okwewamu tripu z'e Kenya naye nga bw'omubuuza obubuuze gurupu kyekyamuonoona abasajja abakazi nabagamba gurupu z'abasajja muziwaayirize kati abasajja obalaba nga kyembadde nkuga nti mukwano gya bawufuna obudde ogiwaayirize when men sit usually what they want to tell other men nti okola ki okufiiringa nti oli musajja you understand tewemalamu ka busajja they want to boost your element of dominion nti bagala buli kaseera tubeera tubaplaningira baagala naye nammwe mutuula olumu kitabukamu osega musala emisango eyo naye ebiseera ebisinga kana when men sit usually what happens nti oli agenda kugamba kati gwe ku myaka gy'oliko naawe weetaagamu omuntu bwati kati ate omuntu ajja agende no agambe bannaye mukazi wange ennaku zino sikyamutegeera takyankwasaamu kati okola ki mukazi wange gwe muveeko yanzisa ku kalenda ndyagumu ewiiki okitegeera ninga kati mukazi wange yafuuka musawo prescription yampa 1 times 1 ndyagumu mu wiiki banne nga bakambuwala ate kikibakambuwaza otegeera kati govanga ku mukazi akugamba nti oli akantu kamu wiiki nnamba kati kitegeeza omusajja bwawulira ebintu bino bitandika okuinfluencinga the way they think so when they come home abadde ng'ali mukkakka mu gy'oli abadde hamba abadde akugumiikiriza atandika okwagala okugezesa okitegeera kati n'ekirala ebiseera ebisinga ogezesa banne bebamugamba okitegeera so ekisa ne influence eyo n'ekirala famire zino mulimu famire ng'omuntu nkola waabwe okitegeera nti afunamu akasente kimukakatako oyinza okusanga oli ng'alina maama we ng'amugamba oyagala abaana bonna bave mu gundi emu mu lulyo lumu abaana bonna babe bampi funayo ku mukazi omugisa ofunayo ku gundi okitegeera embuto zaalanga mu mukazi omu kati bw'osanga omuntu bw'ati ebiseera ebisinga ogenda kwesanga ng'omuntu oyo agenda kuzaala ne mu bantu zaalako wano abaana tebaleme kubeera n'amagezi gakola ki gafaanagana kati weesanga nga external pressure maama wo n'akubeera bubi sisawo n'akubeera bubi kati weesanga omuntu bw'atyo nga akugasseeko because era bakujuliza ki mu ssente ogikoze osegeera abaana ojja sobola obbalabirira lwaki tokola ki lwaki ogenda mu maaso n'ekino n'okikola ki n'okikola kati akantu akasembayo akaleetera abasajja okuwasa omanyi ffe wano mu African culture tulina nnyo their mints twekubya nnyo yaka oba twekubya nnyo emizimu oli naakugamba nkubuulire bw'oba oyagala
woba oyagala okukuuma ssente n'okugaziya obugagga genda owaseekewa ewantu ewalala kati newesanga omuntu abadde alina ssente yafuna shamiwe bw'afunyeemu akasente n'agenda mu famire yaki yagibm kawase n'agenda mu famire ya gundi awaseeyo agaziye ki agaziye famire naye ebyenfuna bikole ki bigaziwe naye kati nekira mulimu oli nagamba omukazi oyo ayinza okuba nga oli yali yasiba ki emikisa gyo funayo n'omuntu omula sente ekole ki egaziwe kati eyo okwekubya yakabafirika kwe tulina ezo minsi ez'ekisiru ze tuba tukkirizamu ebiseera ebisinga zituteeka nnyo mu mbeera eyo newesanga nti ojja kusanga omuntu ebiseera ebisinga atekewo embeera gy'obadde tomukola ki gy'obadde tomusuubiramu naye nze ekisinga okubeera ekikulu kyensinga okulaba lwaki abasajja ebiseera ebisinga twagala nnyo nenfunamu akasente nengenda nenfunayo omukazi omulala nti emmere emu etama bw'olya nnyo emmere emu etama kyandibadde kirungi nnyo omuntu n'akyusaako kuba ne bw'oteeka wali ettooke naye omukazi takkirizibwa kukyusa ye alya emmere emu kati mwate mulinva mwe mulinva bwe kituuka ku sayidi eyo mwe mubanva nti enva oba oli nnyama bwe bakuteekako akawunga otambula bwe bakuteekako ettooke otambula naye ffe enjawulo gye tulina nti ate bwe tutuuka wali ne bw'oteeka mucere wali n'oguteekawo n'akawunga n'obibuuza ani asinga mucere gujja kugamba mpooma bulala n'akawunga kawooma bulala byonna noyagala obiryeko kati omuntu waba afunyemu akasente naddala kuffe sayidi eyaffe ey'abasiraamu funayo omwana omulala musobola okubeera n'omuntu mubaze naye emyaka 4 okisegera amanye ebibi byo byonna obunafu bwo bwonna bumanyi okisegera batule jjukira batule zino zigenda zisala omuliro yakufuna batule ye eri mu 100 kati oli mu 7 okisegera atandise okupima kasagaabwe ennaku zino wabaaki okisegera naye kati ogenda funa akaanako nga batule ne weeba mu 7 tekagirabako olulinga eri mu 100 awo ekakusanze wekakoze eki kati abasajja ebiseera ebisinga ekyo tukyagala kasanze muhanka okisegeera mwana anyirira ate kati kankulu ekakusanga olinamu n'essente jjukira n'omudigino tekagupima nnyo omudigino tekagufaako nnyo kuba kakimanyi okay ne bw'oba oli wa luutu emu olekawo 10 olekawo 2 oba okitegeera kati ne katuuka ekiseera nga gawaayi ebiremi ono kajjoni kanaabikola ak'oku campus so ebiseera ebisinga obuzibu bwe tusinga okusanga ffe ng'abasajja biggest problem nti abakyala mututeeka nnyo mu mbeera embi bwe tuba tufunyemu akasente mwagala nnyo tujjukiza embeera nakusanga olina kaki mwagala nnyo tufiiringisa nti tetusobola webale nnyo nti nina ekifaananyi ekipya kyendimu naye ate gwe okyandabira mu kifaananyi kiri ekikadde okitegeera so it is a very challenging thing then the other thing also kyetusinga okusanga ng'abasajja nti bwe tufunamu akasente external pressure netuleetera tuwulira nga twagala okubeera nga tugattawo omuntu agenda tuwa vibe empya mubeera nnyo ne vibe enkadde abakyala bano ababaddewo okumala akaseera kati newesanga nti ebiseera ebisinga omuntu mu kwagala okukyusaamu embeera olw'akasente kano sente etuma ate talina gwetatuma okitegeera so basically yensonga lwaki osanga nti abakyala ebiseera ebisinga bwe tufuna akasente tukola ki tukyuka naye nga buli muntu nze nandirowoozezza nti omuntu oyo bw'oba ng'ofunye omusajja wo n'olaba nga atandise okukyuka mutuuze mwogere omubuuze naye kikyolaba kye twandikyusizzaamu omanyi abantu tebaagala nnyo kuzza mukwano ki bojja nkyokugamba nga wano bulijjo okitegeera basigala ku gwe batandika nagwo okyalimu eri embeera gye mwesangamu nga mukyali eri kalere muzigo okitegeera omusajja yakugjayo dda muli buziga okitegeera naye gwe okyali mubiri embeera ey'edda okitegeera akugamba mugendeko kwa firigo bandi toyagala olaba kwonoona ssente kyokka nga nawe ssente okimanyi nti kati weeziri omugamba nyina akazannyo kange ezessaawa mba ndaba kazannyo okitegeera nomuma tamanya nti obulamu bukola ki obulamu bukyuka okitegeera so and I think n'abasajja bwe tukuleera naddala kati omuntu ng'afunyemu ssente ng'akuze priorities zikyukamu okitegeera so twetaaga nnyo okutuwamu ka space ako tulage abantu nti omanyi embeera kati ekyuseemu twagala kutambuza bulamu so sawa zeezo enjala yennumidde ddala bambi ate wasoose ku kiberenge kubeera n'abantu abakopi ofa kujjako ng'oyagala kusigala wano nga gwakola ate munnange
wakajino tandise okunfukirira ebigambo Watandise ogoba eri management. Watandise ogoba producer. Mugoba buli lunaku. Oli mukunjokera. Kujonkera. Kunjokera. Kujonkera. Kunjokera. Kujonke. Kunjonkera. Kujonkera. Kunjokera. Si bajja kwokera. Kujonkera. Oli kunjonkera. Kujonkera. Nakoze na mu Sudani munatusonyiwa. Lwakukyusa kkala n'ensonyi waliwo mu Sudani. Oli mukunzijonkera. Ekituufu ekyo. Kujonkera. Ekyo ekituufu. Kale banange beerako subscribing liking abo mala sharing. So njagala okubaagaliza weekend ennungi. Ba sponsors aba Atlantis Plasm Designs kosa aba Marcus Passport Trades, Mimi's Glamour Palace ne Ecop Photography. Mwenna sibeerabidde. Njagala mbaagaliza weekend ennungi. Liisa ku mukazi wo naye abakazi baba baliisa mwemanyizo okulya obulungi. Bino bye mulaba tugaaya wano tobigaaya abasajja tebajja byagala. Omumwa togutta nnyo. Ntota nnyo mumwa. Noyasamanga ggoonya. Kumira mbuzi nnamba. So bino bye tukola wano gwe tobikola. Beera omukyala eka. Bino byolaba twasama wano gwe tobyasama. Weemanyiza obutaba mwasamu. Enzo gakambeere nga Shamim. Makaago gonna mye. Ojja kwasamya byojja okwasamira ewammwe mu luggya. Bakuzzeeyo ewammwe. Ate odibiraawo. Musibe bulungi bannange. Ofuke emboozi y'ekyalo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.